era etteeka eryo erya 62 Public Land Act ettaka eddala erya Crown mu district ne lizza mu district. Kyokka erya official estates ne lisigala nga lisifugibwa Official Estates Act kubanga yali Official Estates Ordinance ya 1919. Eyo ordinance egamba nti amataka ago agali nga gafugibwa ow'essaza oba ofiisi y'Obwakabaka si gaabwe naye ga ofiisi eyo public land. Buli avaamu alisangamu. Etteeka liga nti oyo aliba nalyo abanga corporation, so name and office. Owessaza Mukwenda James Lutaya, owessaza Mukwenda, owessaza ly'Essingo. Anajja omulala bw'aba bagala okukyusa era bakyusa babanga ye Musoke, Blasio Musoke, owessaza ly'Essingo Mukwenda. Bwe kityo Daudi Chwa Kabaka wa Buganda. Era bwe igole byonna bibiri. Kakati bwe wabaawo enkyukakyuka za Uganda eza 16 judicial system yaffe yagamba nti was a successful revolution. Ne wazaawo constitution endala ya 67 eyatufuga okutuukira ddala mu 95. Ndoza article 18 ya constitution eyo negamba nti eyo public land ebadde efugibwa kingdoms ne districts edde mu kitongole kimu Uganda Land Commission. Niddamu kati oli bw'ajja n'akugamba nti ebintu ebyaffe ebyatugibwako aba akugamba ki? Aba alimbye eggwanga. Genda osome constitution eyo ogirabe bulungi. Eri clear. Land which belong to districts, district boards and kingdom boards. Obuzenti kingdom kyekiki ojja kiramu article 2 nga they were federal units. So we are talking of units of administration. Ne heading ya chapter giraba public land. Ne bidda mu one corporation eya Uganda yonna ekulibwa ettaka mu kifo kya district boards, federal boards nekiga Uganda Land Commission ne liddomu lya public. 69 Public Lands Act nejja to operationalize it nejjawo ya 62 nega nti n'ab'ebibanja byonna bo bayita customer tenants abali ku public bafune ebyapa bya lease era ne bifuna. Kyokka Yoweri Kaguta Museveni bwazze n'agamba nti liizi tekiri tradition. Bw'obeera n'emyaka 49 ng'ogamba nti kakati biwedde bwe mba wano nondirawo nte zange ng'abo abalunzi b'ente. Myaka 49 nti giwedde ku kati nzirundirewa. Oba nassaako maka gange nti 49 ziwedde ku kati amaka gange gaddewa. Kakati Yoweri kwe kusama kali ka article aka 237 sabbatical I think 5 nti oyene yafuna lease from a public government board, public body, parliament ne sawe teka erilikyusa neriza mu freehold. Kakati awo we ngambira bulijjo nti ab'ebibanja bali ku public land ekyo Museveni yakira ki yakigusa freehold. Kakati era eyo 67 act yeyaddira nti ettaka lyonna eryali official estates under corporate soul lyonna nalyo ligendewa mu Uganda Land Commission. Lyeri ery'amasaza ery'amagombolola eryabuli ery'Obwakabaka. Obwakabaka oli bwabugamu agenda naga nti ate nabuno nedda isoma ekintu kirungi waliwo munamateeka wano buli kintu kiri defined within its context. Bw'oba ogamba Kabaka, define it within the constitutional setup of Uganda.
mu agreement mu pre 1900 agreement obwakabaka bwe bulwa bwe bwamwanga him obuyinza bwonna bwali mu ye everything land what akutulira n'agamba nti gwe nkusalidde okufa mwe babookye ne babookya ekiki eyo yali constitutional setup nefa mu 1900 endagaano nejja eyo nesaawa another constitutional setup endagaano ey'olwenda clearly negamba nti wanaabaawo kabaka wano naye ng'eno eri provinsi kati kabaka oyo yab'omu n'oli negamba nti kabaka ono anaalondebwanga bw'ati mu ndagaano eyo ateeka okuba nga ava mu layini ya Muteesa 1 bwe kyali luli no naga nti kabaka ono ajja kukolanga bino ne babimusizawo by'anaakola bw'ataasoloozi nga musolo oguweza ekintu abaagala okubimanya mu bisome nga ffe tumugjamu obwesige nga tulonda kabaka omulala ate mu kufuga gwe ajja kufuganga bw'ati ne bassaawo ab'amasaza abaki ne bagamba nti naye waliwo bano kati ab'amasaza tubawadde bwe bati amasaza eryabwe neryabwe kakati mu 60 ekyo ne kikoma nga twefuze ne waddawo endala setup oyo kati mulabye nti oli wanjawulo nono wanjawulo bwe afugibwa ekiwandiiko ekyo ekya 1900 agreement n'ekirala ekyakyusaamu ekya 1955 agreement n'ekirala ekyajja ekya 62 Buganda agreement which became annexed to the constitution kakati eno eri yali province of the kingdom of Buganda, the only province in Uganda defined its king kabaka era omulaba bw'atyo bw'alinga ebyo byalina okukola ebirimu waki era mwalaba nti no mu 52 bwe yagezaako okukyukakyuka bamugamba nti gwe tukusudde ebweru okusindira ku ndagaano eno bwe twatuuka mu kwefuga province ne zivaawo ne waddawo federal units ne zidefininga nazo kabaka era kabaka oyo ne kisibwa mu Buganda agreement ya 1962 ng'esigningwa Michael Katikiro n'omuzungu gwe bayita Macleon ku lwa Bungereza neba next to the 62 constitution ettaka mateeka olaba document non document amateeka ga registration of titles act weri yajja wano mu 1921 ndowooza limitation act weri land act weri yajjawo 1969 public lands act bw'oba oyagala public lands act nti no public land gyeriri buli kintu weekiri bw'oba ekyapa kino kyawandiisibwa kitya weekiri mu registration of titles act bw'oba ng'ogamba nti oli wa mayiro 1908 land law eyasooka ddala efuga mayiro nayo gyeri bw'oba oyagala bibanja 1929 Busuulani Vujolo weri 1975 land act gundi land form decree weri n'enkyusibwa yabaawo mu constitution eno weri ng'eraga nti olw'ekibanja oli kati alina security of occupancy bw'oba oyagala mubi applyinga mutya buli lunaku presidential decrees weziri kwegamba ebintu byonna bino okyaba ng'ekiri ani anaki bw'oba dispute yonna ogira ani anaki executinga RDC wali security team kale olaba nti no ebintu byandibadde byanguwa naye ate wabaawo abatabiyanguya bw'oba ogamba Mengo ng'ono wabadde ajoogako nti waliwo ekyapa ate n'ogenda Mengo eky'Emengo kiri musalanga juzi bwe nali ku radio ne ŋŋamba nti ekintu ekiri kirya lwaki tokisoma ogamba nti mwadizibwa ebyammwe mu tteeka erya 1983 oba 83 restitution kakati tulina constitution ya 1995 yefuga amateeka gonna kakati ate amateeka agaaliwo nga constitution eno tennabaawo galina status ki ng'obikula constitution
ng'ogamba ng'olaba page article 2 awo ng'egamba nti lino ly'etteeka ekkulu erisinga amateeka gonna lyonna ekintu kyonna article yonna econflictinga n'ekintu kyonna ekiri mu article eba nfu. N'obikula ki noonya tteeka liri ekkadde eryaliwo nga constitution tennabaawo kati erigambako ki n'ogenda mu 271 274 ndowooza Sabatiko 1 Sabatiko terero etteeka eryo lijja kugenda likole naye lina okuba modified gundi kuliwe. In other words, it must be amended to be brought to conform to the constitution. Aho ng'okira bulungi tetteeka lino lina okujja mu parliament liba amended kubanga ebintu bingi nnyo ebyajja ne bibaawo ng'etteeka eryo libaze okubaawo bwe lyabeererawo nga lease nga teri tenancy ate nga teri convertible to freehold kati eri convertible kati awo okyasobola okukola etteeka liri nga tolikyusiza. We lyabeererawo 1975 decree yali ekyakola kaakati nga tewali protection y'obwakibanja kubanga 75 decree yali ejjeewo ki busulanivu jjolo. Kaakati bw'otunula article 237 sub article 8 ewa protection w'ekibanja kati awo tokiraba nti etteeka liri liba lirina okukyuka okukonfominga ne constitution. Bwetwa etteeka eryo lyabeererawo erira 83 nga ettaka lyonna erya public land liri ku districts liri under Uganda Land Commission lyonna according to the 75 decree. Kaakati lyonna nga liri mu Uganda Land Commission. 1995 constitution nekola decentralization eri yaliwo mu 1962 constitution mu boards nekomyawo district land boards kuba kiti kyonna kyali muki Uganda Land Commission. Kati public land never mu Uganda Land Commission nedda mu district land boards. Awo era ng'oga nti etteeka nkyali applying nga tonnaba difuula to conform with the constitution